Basaza banyabo nga mpuzika nkozesa omukisa n'obuyinza ne Ssemateeka eyampeebwa National Unity Platform nze fulaga bearer era nze sport. Alright, wetwogerera ssaawa zino eno okusinziira ku katambi kenkuletedde His Excellency Robert Kyagulanyi abasajja abali mu goals 5-0. Omukulu bye bakama wetwogerera ssaawa zino eno afunye obuzibu mu State House. Ogenda kumbuza batya ogenda kubeera nga binyoleka bali bamanyi His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala bamunafuyiza naddala wano mu Buganda naye byaddala abakubye bukubi checkmate. Kitegeeza ki ogenda kubeera nga okola ki obinyoleka mu maaso awo naye nga tetunagendayo nyongera okujukiza video eno jimpereka like umaze subscribing awegate ku mukutu gwaffe guno olunaku lwaleero nga benkugambye omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mathias Waluka tumuweka Honorable yadakyali meya kubanga ebyaddala yatuukayo naye just abasajja ebyaddala bamugyayo bujja using injustices. Omukulu amanyikiddwa nga Magola gwe bawadde kaadi ya National Unity Platform though agenda kubeera nga ali kuki akozesa akatebe nga sign naye nga ebyaddala amazima gali nti yagenda okubeera nga akiikirira National Unity Platform. Kitegeeza ki His Excellency Robert Kyagulanyi yali abibaladda gwe atategeera sikiwanti nosolo tegeera bino ebintu njago soko ulize statements zaabwe wano wenyini ogenda okutegeera nti no bali bino byo yali abibaladda. Kati basaza banyabo nga mpuzika nkozesa omukisa n'obuyinza ne Ssemateeka eyampeebwa National Unity Platform nze fulaga bearer era nze sporting obudde bwebeera tiimu nze sporting director nze Andre Bata Watson anonya abazanyi abakola ki nze noonya Saliba nendeeta Zubimendi nendeeta Ali nendeeta Maduweke Arsenal wangule kiki kasira listi ye Arsenal olwaleero njagala okubagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzanyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya season eno ekikopo kya Busiro East Emmanuel Magola Saawa. Maliriza era enteekateeka eno bwe tuva wano ngenda kugenda nyanjulire bakama bange kwekyo neekakasa mu National Unity Platform ekulembera President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali bwakuwa obuyinza ababukoze eki negamba gwe nagiryawo gw'omanya ekyokukola kyosalawo kyobitegeeza era ngenda ntegeeza bakama bange nti omuzanyi gwenfunye ne Ssaalongo Magola Emmanuel era n'omuzanyi ngenda mutwala bakama bange mubalage. What's your comment? Tugende ku general picture. People are disqualified. Emakindi bajjemu abantu 11. Mutuze tubiwulira. What is your take ku disqualifications? Wakati ono nkubuzanga senior citizen obadde mu politics for gundi byabakama yafuusenga mafia bwakola ebintu bye. There is no rule of law. Naye bino byonna byakola naye ajja kutuuka time abyejjuse kuba byakola ku bano nabo bajja kukola kibi nnyo. Tosobola kuŋŋamba nti wadenominating abantu 11 nti bonna bonna bazza omusango gwe gumu ate n'olekawo owa movement kikolwa kibi nnyo. Naye kasita gavumenti yaffe eya President Robert Kyagulanyi ejja mu buyinza ebintu ajja bitereza 15 gwe tuba tusembyayo 15 January Banabuso East Constituency ne bana Uganda at large. Mugende mulonda nabino bye bagamba mbubomala okulonda dayawaka todda waka etteeka ligamba 20 meters okuva ku polling station bomala okulonda todda abo ba mafia babbi ba kalulu okitege babbi baki gove ku polling station ngata babbi basigaddeko
ekyo tekikola ki tekisoboka naye ngenda kuza omwezi 15 mugende mulonde President Robert Kyagulanyi awali ambulera wakola ki otikinga wansi mulonde kuba member parliament wa Buso East Coast West mulonde Magola wolaba Magola n'entebe wokola ki otikinga then obulubuli obunaddako ambulera yoka yekola ki yeramula amanya go ga arranging otya Magola amanya gange ngaro njinga Matovu Emmanuel Magola so bwenzijja ku ballot paper nonya Matovu era Matovu yeka yaliko ate akabonero ke ntebe olaba entebe wokola ki otikinga ndi mu ntebe ngeno gye tutudde mwene kale ebisigadde katulinde endorsement egenda okuva ku National Unity Platform abakulu nga bamaliriza ku Walukaga ne Magola nja kukozesa enjogere yaffe ya bulijjo nti bwabanga tewali kiriwo kuba ndabyeko abantu bangi abadde mu comment section yomo tetulina independent tulina kibi nnyo ne Katonda akikolimira singa ofa n'ofa nga wabaddewo ekyokulya naye n'owakana n'ogamba nti nze okusinziira ku tteeka ekyo tetukirya naye nga kisobola okukuzza engulu so kino kyekyokulya ekiriwo mu Busiro ekisobola okutuzza engulu kyandibadde kibi nnyo nakyabuwumbatuutu singa tugenda mu kalulu nga gwe bagyeko kaadi talina gwa endosinze abantu be n'abalekaawo ttayo oba olina okufunawo omukutu mwogenda okuyisa ebirowoozo byo ekirungi 231 abakulu bateesezza nti mu ntebe ezo ndi musigire eriko nyiniyo kuba ekisanja kino kyawalukaga nze ndi musigire so bwe kinaggwako nga nzirayo entebe ye ngozaayo entebe ye tebe si yange yoyo Matovu Emmanuel Magola akabonero ntebe Walukaga ino oluyimba olupya baluyita 225 mugende muluwulirize tatuvangamu buli mwaka atuwaayo oluyimba oluwumbawumba omwaka ne ku luno yatuwadde bwe bayita 225 mugende muluwulirize tulinde akaluka 225 sebo nkwagaliza birungi byerere awangaali sabasa amawulire amazima bino byo akyogerako okwogera si kubi omulaguzi simusi ekituufu Museveni yavadda mu ntebe abatufuga balabika balala kubanga Museveni bw'aba ayogera olabanga muzadde bwoba ogoberedde enjogera ye naye nange weneebulizanga gwe lwaki byatowawo da tebikyakola kati nze awo weŋŋambira nti Museveni alayika yava ku ntebe nga abatufuga balala naye nga bakyekwese mabega okiregedde kubanga si byakukuba byokka wano enguudo obutakolebwa abantu obutaba n'amazzi malungi mu byalo amasomero okubanga Museveni si akulira ebyenjigiriza kati yalonda akulira ebyenguudo waali omuntu akulira ebyamakomera waali naye bwe bakugamba nti mukomera abaana basula ku ttaka tebalina bufaliso basula bubi balya bubi babonaabonerayo nosanga abaana mu ssomero era nakoze n'akayimba kagamba abaabwe bali Bungereza basoma abaffe mu bibiina n'entebe zibula nti obwana buli ene waffe butuula mu ttaka bulina obutafaali kwe butuula bagenda okutuuka obuwandika tekakyasobola na kusoma bibatadde ku lubaawo ng'obugulu bufuyiridde ng'okiteredde kaakati kitegeeza Museveni mutwale nga bwolaba Katonda bamalayika betwandiise baminisitule baba MP oba abakwase abavunanyizibwa ku bitongole ebyo kyono wabyanjigiriza ono w'amazzi ono wa ttaso okitegedde naye olw'okuba nti abantu be baalonda yaddira abantu abanaku ennyo abaava mu nfuufu nga tebalina kye balina n'abakwasa ebifo kati tebalumirirwa mu nnansi kukola pulezidenti byabatumye bo bafa ku famire zaabwe bwe bamuga agenda okwasaganya ebyamasomero ng'omudidi gwonna aguyiweewuwe abaali ekika kye kitereere ng'agenda ne musendala ategekera gy'aliddukira ng'ensi ekyusi ono bwe bamuga agenda okola enguudo omusimbi abuteeka mu bibye kugenda kugoba abantu ku mataka kugula kulaba nga afunayo naye gyalundira yenka ne Museveni kakati abaluvu be baleetedde n'ensi okukyawa ennyo Museveni kubanga